Kadongo kamu kyeki abantu bangi babadde beebuuza kadongo kamu kyekitegeeza. Kadongo kamu tumunyumiddwa okumala emyaka egiwerera ddala. Kadongo kamu yatandikira ddala mu mwaka gwa 1955 olwo nga tutandika ne mukadde waffe eyasookera ddala okubeera ng'ayimba ekika kino ekya kadongo kamu, omugenzi eri Wamala. Then mu 1957 jjajja w'abayimbi Christopher Ntege Ssebadduka najja, era bangi baatuuka nga babuuza nti lwaki ate Christopher Ssebadduka ataasooka oba atali mutandisi wa kino ate ye jjajja w'abayimbi. Ekyo nakyo nze nkyogerako lwakuba ffe ebiseera ebisinga omuntu aba ayagala omuddemu lwakubuuziza naye tasobola kugamba nti wemba ndabye omuntu ono ng'akola kontenti ono lwaki sisooka nempitako mu kontenti we, oba oliawo n'ekyange nakyo nga yakiddamu. Kale bwe gutyo jjajja w'abayimbi Christopher Ntege Ssebadduka ekyamuyisa jjajja w'abayimbi ye yasigala mu kisaawe nga akitwaliriza, ate ye omutandisi eri Wamala yamala n'avaawo n'ayolekera eggwanga lya Kenya, eyo gye yagenda n'ayiga ebivuga ebirala, era waavaawo n'agenda mu ggwanga lya Wales ku Cardiff School of Journalism n'ayiga n'atendekebwa amawulire, era nga akuguse we yakomawo wano yakomawo nga ayize style endala eza music, naddala oyo gwe yali atambuliramu. Eri style yaffe ye nga agisuddewo. Ye jjajja w'abayimbi okuva yatandika mu 1957 okutuuka mu mwaka gwa 1997 yasigala nga style akyali kweyo emu. Ndowooza yamalamu emyaka 4 ng'akuba style eyo, kubanga yafa nga 15 Desemba 1997 yafiira wali e Butenga, era mu myaka gy'ensanvu awo nabalagako olupapulo olwo lwe baagira, naye yali 1978 lwafuna ekitiibwa ekyo ekya jjajja w'abayimbi. Kale bwe tutyo eyo kadongo kamu abo be batandisi, naye ye ajja atya atandike, naye kano kankayiseewo nako mwe abanyumirwa kadongo kamu nga 31 lwe Lwokutaano luno tuli ku Easy Hotel and Bar wali Ensago, tugenda mu kadongo kamu lukoba ku lukoba, era Aida Nakawoya Giraasi Ettangala tumusuubira okubeera naye. Then Salongo Emmanuel Sekidde naye agenda kubaawo. Kale n'abayimbi abalala mumanyi ebyange wentegeka ntera okubeera nga nzigusa. Kale abakulu bebo abantu be batusabye n'abalala abagenda bawerekerako musuubireyo ne New Face gye mubadde nga temulaba mu kadongo kamu, naye nga nayo tugezaako okubeera nga tugindakitinga. Kati mwe abangoberera ku Facebook baganda bange ekituufu ebbanga libadde ddene nga sibaweereza bintu bino, naye nsazeewo ku lw'obulungi olw'omukutu ogwo nziremu mbeere nga ndi active, naye okubeera active kugenda asinzirira ku mmwe abangoberera, amaanyi ge mugenda okuteekamu okubanga mungoberera. Bwe naalaba nga gundi eri silent nzomanyi saagala akola kintu nga ndinga eyeekolera nze, kubanga ebiseera ebisinga ebimu byenkola mba mbimanyi, oba ebyokuweereza mbimanyi, naye mmwe abali eyo nzikiriza nti bangi abatabimanyi. Kale nze wenvaayo nentandika okuweereza, kyandibadde idea osinga naawe ovaayo n'obanga oyongerayo emboozi zino, okukomentinga tekirina kye kukuggyako, komentinga ng'orizoninga, naye oli munaye n'akubawo ekigambo from nowhere n'akikubawo pap ne weebuuza abadde ofaaki. Kale sharinga ne ku TikTok ne ku Facebook bwe gutyo, naye lwakuba mutumalamu amaanyi, kino kankyogeremu kimalamu amaanyi, mwe ndowooza mwetaaga bannaffe abazanya zi stunt, ate ffe tetusobola zanya bubadi obwo kubanga ffe tuli real. Kale bwe gutyo kadongo kamu atandika atya, nali nsomesezaako ku topic eno, naye ndowooza tugenda mpola tubeere nga tusobola okuba nga tutegeera obuvo n'obuddo bwa kadongo kamu. Ngenda akozesa eddakiika 15, era ndowooza kameramaani yatunuulidde ebintu bino wanaabiraba nga ntegeeza. Kale tugenda kuddayo emabega ddala music ono okutandika kadongo kamu ekiyinza okuba nga kimufuula ow'enjawulo ku music omulala nti atambulira ku rhythm guitar, era
Kadongo Kamu okubeera nga atambulira ku rhythm guitar ye mufuga kati agatibwako ebivuga byaffe ebirala era nga oluvannyuma we twatandikira ddala twatandikira Kadongo Kamu kubanga nabakyalizaako Muzeeyi Matiya Kakumirizi ng'atunyumiza emboozi nti we baatandikira ddala nga beekutula okuva ku Radio Uganda ne National Theatre bakola ekibiina kyabwe mu 1969 ekyamanyibwa ennyo nga Uganda Picking Guitarist. Ekyo kyekibiina ekyasookera ddala nga kya Vision Bearers. Yali omutwe omukulu yali omugenzi Paulo Damulira. Paulo Damulira yakuyimbira oluyimba obuzaale si bukuliro, yafiira wali Nabbingo, yakubwa gulunet we yali agoba babbi. Then n'omwami omulala Ssaalongo Bernard Nsubuga Ssemmango yafa mu 2022 twamuziika ali e Busukuma, yafiira ali mu maka ge Gangu. Kati ne Muzeeyi Matiya Kakumirizi baleeta ekirowoozo ne bakola ekintu ekyo. Kati mu 1971 ne tufuna Kadongo Kamu and Culture Company nga Kadongo Kamu yali akoze omukago ne Ministry of Culture ebeera government. Ministry of Culture ng'evujjirirako abayimbi, naye kye nategeera oluvannyuma nti era byali awo webityo okujjako omukulumba ow'olumu yeekwatirangamu ate n'asiima baba asiimye. Era awo wetutyo mu 1971 office eyasookera ddala eya Kadongo Kamu yali awo ku Clock Towers oba gye tuyita ssaawa ya Queen. Kati ndowooza mulaba awo wali amasannyalaze so nno waliwo n'ekyaki eri awo we twasookera ddala okubeera ne office gyali miti gya kalituusi ng'abakulu bano mwe batuula ne bateesa. Era awo nga we basinkanira ne babaga nti leero oba ku lunaku Gindi, kati nga nze we mbagambye nti nga 31 Olwokutaano luno tugenda kubeera ku B is a Hotel and Bar Ensagu, nabo abo we basinzirira okubeera nga batema program ze bagenda okubanga batambuza. Kale bwe gutyo ng'awo we basinzirira ne babaga bye bagenda okubanga bakola. Ebyuma bye basookera ddala okukozesa nabagambako nti yali cellphone receiver gye baateekanga mu cellphone receiver gye baateekanga mu gita ne bakonectinga ku battery okubeera nga basobola okufulumya amaloboozi ago. Then microphone eyasookera ddala mu Kadongo Kamu ogwo gwalinga muzindalo gwa radio ng'omuntu kati nga kameramani wange Didi yagukwata eyadda wano mu mabbali bw'ati n'ankwatira ze nemba nga nkasuka eddoboozi oba nga nnyimba. Kale we batye baatandikira ddala. Erinnya Kadongo Kamu okubeera nga lijja lyatandikira Kasanje eyo mu bitundu by'e Nakawuka. Abayimbi bano aba Uganda Picking Guitarist gye baali bagenze okubeera nga bakolera, so nno nti baali bamaze omwaka nga mulamba nga tebaddayo mu mwaka gwa 7 awo we babagambye abantu ab'ekyalo ne batandika okweyisaamu obubaka ti aba Kadongo Kamu, abasajja aba Kadongo Kamu baabali kati nabo kwe kubeera nga balowooza nti ekigambo Kadongo Kamu singa bakitwala maaso oliawo kiyinza okuba nga kibakolera. Era ndowooza ffenna twandikubiddeko abasajja bano mu ngalo olw'ekintu ekyo. Kale we batyo ekintu ekyo ne bakiikiriza era mu 1971 ne bakiwandiisa as Kadongo Kamu and Culture Company nga Ministry of Culture yeegase n'aba Kadongo Kamu. Kale we batyo baatandika okutambula, naye nga abantu abasookera ddala okubeera nga bafandinga Kadongo Kamu mwe mwali omugenzi Matiya Kyakamala, oyo yali akolanga Melnance wali Butabika, yali musajja musawo. Era Matiya Kyakamala yafa mu mwaka gwa 2018 mu mwezi gw'omukaaga, yaziikibwa ali e Bentelem. Ndi wa mukisa nti namuziikako nali nze Muzungu David, Nakato Ruth Basude, Ssaalongo Kadongo Kamu, ne twali ne Muzeeyi Vincent Muwonge,
Salongo de Grosia Sebuguzi n'omwami omulala ava ye Wasula Wasula naye ye twamusangayo ne tukomawo naye nga tukomawo okuva Kyotera then endooza mwami Yasini ye yatukulemberamu okubeera nga atutambuza okututwala kale bw'atyo n'omugenzi Bernard Nsubuga Ssemmango ye obudde obwo yali akola mu Uganda Police. Bernard Nsubuga Ssemmango ndooza ye mu wakadongo kamu omuyivu eyasookera ddala kubanga ye yali yakuguka mateeka awo Makerere era yayambako nnyo abakadongo kamu bano okubeera nga bakolera ddala emirimu egy'okubeera nga egy'ekiivu. Ye yali akola mu Uganda Police ate mu budde bwe bumu yali akola n'omuzungu enzala ya ya Netherlands amanyiddwa nga Paul Kasmaker. Oyo ye yali nannyini kampani ya Serenade era ye yatuusanga wano cassette tapes ezasookera ddala zaali through smuggling nga bakukusa nkukuse era ne radio cassette ezasookera ddala mu myaka gy'ensanvu ye yagireeta. Kati Paul Kasmaker n'abanga embeera eyaliwo atmosphere wakati wa gavumenti eyaliko n'abazungu yali mbi. Kati kino kyawaliriza omugenzi Bernard Nsubuga okubeera nga taking over nga nanyini company Africa in Transit nga etambuza byamaguzi okugenda mu East Africa wano wonna ng'etwala n'ebweru ensinga Russia etwala Belgium, Netherlands n'ensi endala eza Bulaya Spain, France. Kale yali Bernard Nsubuga kale yakasente kaliwo n'akwasizaako banne. Kati ngenda bagamba nti program eteekebwamu ssente abantu bano eno Amas Closet for Tops and More bali ku Ham Shopping Grounds Broccoli 252 genda weefunire ku byambalo tulina New Subs Fashions bali ku Sunset Arcade obulango bwonna mujja kuba mu bulaba y'ensonga lwaki mbuyita mu speed bali ku Sunset Arcade bali eyo ebeera Wilson Street. Kati ekizimbe tambulanga akalango wogenda okawulira wogenda okubeera nga ogoberera. Kale bwe gutyo abantu bano we batambula. Kati ebivuga obudde buno tulaba nti byagenda nga bikyukamu. Ekivuga ekyasookera ddala okwegatta ku ndongo yaffe eri yali Besigita yaleetebwa omugenzi Budala Kiyingi oyo yaziikibwa Buwama. Budala Kiyingi yakuba endongo eyo mu luyimba lwa Minsera Segamwenge mu 1974 oluyimba olumanyiddwa nga bamugamba ng'anyooma. Then solo gita ke kakadongo ako kowulira kayitamu kajja mu 1980 nga kajjira mu luyimba lwa Samu wange olwa mukadde waffe Lord Fred Sebata ne Pros Nabigumira oba Nanyiti Sebata mu 1980 era wano Professor Hannington Manyi Sensua wafunira erinnya lya Professor mu 1980. Yali akyali muvubuka kubanga nzijjukira oluyimba lwe oluyimba lwe olwasookera ddala okubeera nga yalukwata 1971 yali asoma kibiina kya kutaano yalukwatira awo mu Ndeeba kati fumiitiriza omwana w'ekyokutaano era agamba nti ssente ze yafuna mu luyimba olwo zaagasa nnyo jjajjaawe kubanga jjajjaawe yali amulabirira. Kati ebintu bingi zino zi keyboard buti n'ebirala ebyajja mu kisaawe kino ekyakadongo kamu tugenda kuba tubitunulira mu maaso awo naye nga mbagamba nti mugoberere Muzungu David Kadongo Kamu music analyst. Ebintu bino we munampa amaanyi nange nja kubeeramu amaanyi, we mutampe maanyi nange byokola ebirala ndina bingi ate olinga amaliza ajja abikubuuza naye nga twabasaba just kutuwaako attention n'olaba n'oyiga ate munange tulina bingi bye tulaba ku mitimbagano okwo nga tekirina kye kiyinza kugattako bwe naye kikutwalidde obudde bwo kikutwalidde no yandibadde data kale bwe gutyo. Anyway
tugenda tunuulira omulundi ogujja abayimbi abasookera ddala okuyimba mu kisaawe kyaffe kino ekya Kadongo Kamu na nnyimba ki era before Kadongo Kamu okubeera ng'ajja yasangawo music kika ki kubanga nabagamba nti music yatandikira ddala ensi eno nga etandika era omuyimbi eyasookera ddala yali Setaani yali musanyusa wa Omutonzi era oba oliawo kyekimu ku nsonga lwaki nti ebintu ebikolebwa mu Baganda baffe abayimbi tebyawukana nnyo n'ebikolwa bye bayinza okugamba nti Setaani simulabangako naye oba oliawo singa kisooka nandifunye omukisa neemulabako oba oliawo mba nsobola okuwa clear picture naye bo bano abaatusiigira ekifaananyi nti Setaani yasinga okubeera omubi kino kibeera kya Setaani kino kibeera kya Setaani olaba baatugamba nti n'ekikolwa ky'okwegatta ekivaamu omwana nakyo kikolwa kya Setaani naddala wano ng'okyali mu myaka emito wano bw'ebyo bikolwa bya Setaani kyokka nga batuuka omaaliriza bakoze eki n'emikolo gy'embaga ne baleeta ebintu omuntu nagize oli eyagize mega namba emigaati oba yaleese 10 kwegamba ebitundibwa mu Uganda byonna alabika yabimazeeyo najja agula ekikolwa kya Setaani so bantu mmwe oba olumu bino ebigambo bye mugamba abantu ku mulembe guno abategeera bangi nga ebintu bingi bagezezzaako okubanga babyewala kale ebigambo bino tubitereeze bulungi tuleme kubeera nga tukonjera abantu abamu nze Muzungu David Kadongo Kamu music analyst ku kamera nkoze ne Didi New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kosaabaaya engatto ensawo z'abakyala jackets jeans n'ebirala tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako va ku Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala omukyalo omwambazi omulungi ayambala naffe Ama's Closet ffe tukyasinza okutuusaako ebyambalo eby'omulembe okuva China omuli tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite Total Business olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono ly'erya Ama's Closet tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza tukubire ku 070 93 83 16 oba 076 89 82 01 Ama's Closet where fashion meets you. Be Easy Hotel and Bar tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24 tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala ebbaala ejjudde obulungi emmere ekutuukako mangu paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar. Nsago Nakauka Road. Yino Chikaya College School essomero eryagulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science kone computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya bisingawo noti 757 mukaganya emwemu 5 Chikaya College School Education for Development. American Trends and Fashions. Tuliwo kurenda bikayo ennungi ogenda mu office mbaga oba owejaddemu waka tulina ebiteeteeyi ebika byonna mu size zonna okugeza office dresses,
chief pants, party dresses ne casual. Abambazi b'empale, blouse ne skirts nammwe tetubeerabidde. Tulina blazers, jackets, ensawo z'abakyala, ebika byonna n'engatto. Abaagala ebyokwebika ng'amasuuka, duvet covers, towels ne throw-ons nammwe twabalowoozezzaako. Ebyokwewunda by'abakyala nga earrings ne hair accessories nabyo tubirina. Abaagala okugejja n'okukogga nammwe tubakolako. Tulina collagens, fat burners ne multivitamins. American Trends and Fashions tukubire ku simu zaffe ezo eziri ku screen oba otunye ku mikutu gyaffe. Tusangibwa Ntinda ku kizimbe Ntinda Shopping Center, room number 809, emabega wa Housing Finance Bank, okuliraana Zine Forex Bureau.